temuyingira ate. I have carefully listened to the submission of both counsel for the applicant and the state's response and the rejoinder too of counsel for the accused person. The right to have accused person granted bail is based on the discretion of a judicial officer, handling the matter. I am mindful of the fact that justice delayed is justice denied. And justice hurried is also justice buried. The applicant tendered in several documents that the court cannot analyze now to balance the interest of both parties and also to ensure that the decision to grant or not to grant bail is judiciously arrived at. Court would require to have an ample time to study the documents and authorities cited by the parties. For this reason, the ruling on this bail application is reserved for 20th April 2023 at 12 noon, and in the meantime, the accused person is remanded to prison and shall be returned to this court on 20th, which is a Thursday of this week. Today is Monday. On Thursday at midday, he will be returned for a ruling. I want to advise prison. Is there a prison here? Yes? Okay, I want to advise the security personnel present that the allegation of heresy is something that should not be taken lightly. So for the time the accused person, the Honorable Member of Parliament and Minister will be in custody of prison. Please notify prison that they need to take note of his heresy status, much as for us as court, we are yet to study about this. He should be given ample time to take his medication, or the doctors should attend to him and attend to his health conditions as and when he returns back, and when we expect from a decision whether to grant or not to grant bail. Otherwise, I want to thank you for being a very peaceful community. I hope when you come on Thursday, still you will be as disciplined as you have been. Credit or distinction should always be given where it is due. I want to commend you for that. Court has adjourned for now, until then when we shall meet. Muli mukuba gorodi wa basajja Karamoja, muli mukuba ateza basajja Karamoja, muli mukumanyira lugorobi lwaki mumanyira abasajja muleka abantu bino soka siza amabati zinasoka za kutudisa kuva kumulama nga enseno nga Uganda bane tukoya ababbi government bamutwala tulina amaziga president obadde oyagala nnyo olugolobi ng'omwesiga buli kimu ng'akireeta kusaawe n'ate bannange bivuddewa president tutunuulire ffe abazadde abakyala president tukusaba busabi tetukukakataata tukwegayiridde nfukamidde president nkusaba oyambe olugolobi kuba mulwadde president tukusaba n'obuwombeefu taata ffe tuli beenaalemu okuva edda nedda tatukyukanga naye bwe tulabye ekyo tutya tenaffe bujja kutyanga beenaalemu batututte mukama yesu abo bakumaganya ggwanga president bakumaganya ggwanga lyo baagala kwonoona president baagala kwonoona naye nga president tuyambe okutuleeta okuvaawa twazze ku lwa lugolobi tukabira lugolobi olw'obu teyatupakidde twebenyini twepakidde olw'obulumi president Museveni tannaba kutegeera abantu bali ku lusegere be bamwonoonedde lugolobi abanyarwanda be bamwonoonedde lugolobi abanyarwanda be bamwonoonedde lugolobi era be bamutega amabaati okuzzaako nze saagala kumanya njagala batte lugolobi njagala
omute zevudde mu NRM njivuddemu kusinzira ku okulaba ng'amusibye n'amutwala n'eruzira kati nze omunaku alikola atya olaba asibye ebigolo by'abadde amutegeerera e Kayunga abadde amutegeerera babadde ng'ojjanga omuntu akumako bw'ati kiki kyatakoze mu Kayunga kiki kyatakoze enguudo azikoze amasanyalaze eyo Kayunga gyolaba yali teri nateekayo buli kimu masanyalaze twakatandika okweyagalako balabika balinaye beetereze bwe batave ku mubaka oyo beetereze semawulire ani atabbangako abalina emisango naye babiwe kibayita criminal summons aje alipotinga ku musango ayasalinge case charges ze naye ebintu by'okujja ne bibeera ng'ate ebyokukola ebintu bitali bituufu tetubyagala ng'abapate n'olwekyo baba nga waliwo abali kwagala okukyabisa pate yaffe ekyo tutukkiriziganya nakyo bagende mu maaso nga bakyajinga abantu abalina emisango bonna nange bamala omusango naye kati bakwata minisita bwe batyo ate kati ffe ng'abakyamana b'ekibiina bawansi kitu kya nnaku twagala bantu bavunaanibwa emisango gyabwe nabagirina n'ekyaje zonna naye nga ekyajinga n'okunoonyereza okukwata omuntu kikyukemuuko kubanga kitunakuwaza nnyo naddala ng'ab'e Kayunga ekyokutusaba bail kubanga omusango guliwo gweyimirirwa naye tugeze okulaba nti ate mukomewo ku Lwokuna ku Lwokusatu omuntu mulwadde muyi naye kati katukiridde tulabe naye n'olwekyo twagala naddala chairperson waffe wa pate wa waggulu ensonga zino azingiremu kuba zireka tazimanyi waba ng'azimanyi saziginowalenga kuba zoonoona ekibiina kyaffe ebyo bya bulimba ffe bwe tubaka tulina ekitulumba tetwagala tuva mu kibiina ffe tuli ba NRM emirundi 10 emirundi 12 baleme okulimba abantu mwe bakivuddemu ebyo bya bulimba ffe tuli ba NRM tusigala tuli ba NRM era babeere bakakkamu ensonga zino teziri Kayunga yokka ziri ggwanga lyonna naye enduulu gye badde bakuba ebyo nti ate bakwate n'abalala ffe tetumanyi bwe bakwata balala oba waliwo abalina emisango abalala tebitukwatako ffe tuva ku kyaffe kya mubaka waffe wa palamenti bannange njagala babuulira kino si kibi nga waliwo alina omusango kubanga omuntu wano Uganda omuntu aba n'omusango nga bamaze okukozesa ne bakusingisa ki omusango naye babanga tebanakusingisa musango tobona ki na musango bwaba badde ebikirango ze ngambe baba alina emisango kuba nange nze kwemirira omubaka kubanga mayindi mubaka wange kinkakatako nga memba w'ekibiina ate chairman wange wa constituency kuba nze mutwala kati oli chairman wa constituency nze chairman wa district kati bwe mbasira bisenga wano kiba kya bulabe nnyo ekibiina nga size wano twagala ekibiina kikyalina amaanyi mu Kayunga era tukyawagira NRM ne president waffe Museveni tumwagalira ddala naye twagala enkola eno ekyuke ebeere nga ntuufu ku bantu bennyini kuba minisita talina wagenda kulaga alina amaka alina address kati bw'okwala minisita bwotyo kati ffe oba omulala wa wansi yange twagala abantu bawe criminal summon babawe ebitiibwa byabwe baleme okutyobola ebitiibwa oba waliwo abakozesa ebintu ebyo nga chairman wa pate takimanyi akingire mu yetegereze bakyajingibwe abalina emisango naye nga bakola kibaita criminal summon bantu bajje mu makooti